Abakakiiko k'ebyokulonda olwaleero balumazeeko nga basomesa bannansi ku nsonga z'okulonda n'engeri gye beetegekeddemu akalulu ka 2021 n'okwewala obusambattuko. Omusomo gubadde ku Speak Resort e Munyonyo nga ssentebe w'akakiiko kano Justice Simon Byabakama ayogedde ku kulonda okwayiika mu gavumenti ezamwamulwako olw'obusambattuko bw'ebyobufuzi n'agamba nti okulonda okujja bakwetegekedde bulungi era nti enkyukakyuka nnyingi zikoleddwa okwanguyiza abalonzi. Obuliawo ekibaleetera abantu okubeeramu n'okubuusabuusa baba tebamanyi ki ekigenda mu maaso. Kakati nga kaweefube tuliko kati y'okutongooza enkalala z'abalonzi. Agambye nti mubikoleddwa era mwe mulina okugunjaawo tekinologiya ow'ekikugu okutangira abantu okulonda emirundi egisukka mugomo. In case he or she is not registered at a particular polling station in a particular district. Minisita w'ebyamateeka Kahindo Tafira abadde omugenyi omukulu agambye nti abantu ku lukalu lwa Afrika tebasobola kuvuganya na nsi ezaakuledda mu kulonda. So Omwafrika tuteekwa kunoonyeza akalulu oyo anaatujja mu bizibu byaffe, ate ebizibu byaffe tebiringa eby'abazungu. Akalulu kaffe ngaba abaddugavu tuteekwa kanoonyeza engeri gye tunaakakolamu tulabe nti tuganyulwa mu kifo ky'okugezaako kuyimiteetinga eby'abazungu. Otafira era yeewuunyiza bannayuganda okusaba ssente mu biseera by'okulonda mu kifo ky'okufa ku nkulaakulana. Abalonzi bwe balaba nti nawe olimba batandika kugamba ki tuweeko ku kasente kubanga kirabika tolina mugaso. Omusomo guno gwetabiddwako n'abakulira ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo mu ggwanga, ab'ebyokwerinda, ebibiina bya nakyo wamu ne bannamawulire, ng'omusomo guwoomeddwamu omutwe aba United Nations Development Program nga LC Atafuwa bw'annyonnyola. A forum of this nature will contribute to deepening of democracy and governance and ultimately the realization of Uganda's Vision 2040 for a peaceful, democratic and prosperous middle-income country. Bo ab'Essimbabule balopedde ab'akakiiko k'ebyokulonda obubi bw'obulolo obwafuuka baana baliwo mu kitundu kyabwe. Okwemulugunya kuno bakukoledde ku kisaawe kya Kasana mu nnyenda ab'akakiiko k'ebyokulonda bwe babadde basinkanye abantu mu Greater Masaka okuzza obuggya enkalala z'abalonzi. Jandiira Paulo nga mukiise mu disitulikiti y'Essimbabule yeegatiddwako abantu abalala ne battanya ku nsonga y'okubba obulolo era ne basaba n'ennaku ezassiddwawo okukebera enkalala z'abalonzi okwongezebwayo. Abantu tebalina kye bamanyi, abantu bataaga tubakunge, abantu bagende akalulu kabeere ka mazima na bwenkanya. Naye tulina obuzibu bw'akalulu k'Essimbabule kakwatibwamu nnyo. Badde nkusaba tukakase ti ku luno banaabeera fee or fare. Kabbibwa waggulu ku disitulikiti akulira ebyokulondesa ku disitulikiti. Ebivudde wansi ku ground si be baliwo waggulu. Omukungu mu kakiiko k'ebyokulonda Samu Agaba ategeeza nti okwewala kino kutandika kati n'okujja abalonzi ab'empewo mu nkalala. Y'ensonga lwaki omuntu okubeera ku regisita yaffe alina kusooka kubanga akakasibwa NIRA. Ekyokubiri tulagetinga abo bonna abawezezza emyaka 18. Polling station yo bw'ola oyagala nti ente naye erondewo ovunaanyizibwa bubulwa ng'omulonzi. N'olwekyo osobodde okuweereddwa osobole okuba nga weekebeza ku nkalala zino ate nga buli kimu ekyetaagisa wakusomesezza nga kikoleddwa bulungi. Mu bitundu by'ejjinja ab'akakiiko k'ebyokulonda batongoza kaweefube w'okukebera, okuwandiisa n'okutereeza enkalala z'abalonzi nga babadde ku Kazimenji mu kibuga Jinja. Ab'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwa atwala ebyokulonda mu Jinja Gandhi Ruhemba babulidde abantu obukolo obuli mu kukebera amannya gaabwe ku nkalala era nti ataakikole ayinza obutalonda mu kulonda kwa bonna okwa 2021. Kati electoral commission yeeteka osandaga omuntu kulonda oba kwesimbawo ekozesa omuntu ali mu regisita y'abalonzi. Bano balabudde bassentebe b'ebyalo abasaba abantu ssente abagenze okukebera enkalala n'okwewandiisa. Singa ekyo kibaawo nkubiriza abantu mwena mukiripootinge mu bantu byekigemaku ekyobeera poliisi. Kaweefube yatandika nga 21 omwezi oguwedde afundikira 11 omwezi guno.